Rema Namakula ku lunaku olwa Independence asazeewo asiime bbaawe Dr. Hamza Ssebunya bw'avuddeyo n'agamba nti ye ng'omuntu yejjusa lwaki maama we eyamuzaala ebyaddala atali Rema Namakula wabula maama we omutuufu owaddala lwaki tasobodde kubeerawo ku lunaku nga luno olwa Independence asobole okuba nga alaba omusajja awadde muwala we essanyu. Omukyalo ono Rema Namakula ffenna tumanyi embeera ebadde egenda maaso mu bulamu bwe nga y'omu ku bakyala ba socialite mu ggwanga lya Uganda abeewaayo okuba nga basanyusa buli munnayuganda era n'ensonga ey'okuba nti love life ye oba love story ye ku social media y'emu ku zikyasinze okuba nga zinyumira bannayuganda. Omukyalo ono Rema Namakula kyaddaaki avuddeyo n'alaga omutima ogusiima okitegeera omanyi waliwo omuntu akwagala n'asukkawo n'owulira nga naabwe weetaaga omusiime naye ate ye nga Rema ekintu kino ku mutima gwe kiraga nti yadde akiraze nnyo abantu naye ate kikyamulumiriza okuba nti singa maama we omutuufu abaddewo nasobola okuba nga alaba ku mwami ono amuyise naani kandabe wano erinnya lyamuyise amuyise Sweet King amuyise Sweet King nalaba ku mwami Sweet King Dr. Hamza essanyu lyamuteereddewo byonna byamukoledde ffenna tujjukira omwami ono yamutwalako ne famire ye yonna n'abatwala e Dubai ne basobola okuba nga balya ku bulamu. Omwami ono amubeerereddewo mu byonna Rema byabadde agezaako okuba nga akola oluvannyuma lw'okuva ewa Eddie Kenzo omukulu yalinga bize nnyo nga talina budde bwa Rema, so omwami ono yasobodde okubaawo era photoshoots ez'enjawulo muze muziraba. So mu mbeera eyo gwe yonna gy'osinzira osobola okusiima omuntu wo ku Independence eno. Waliwo abasiimye Bobi Wine, abalala ne basiima Progen Media okubanga ebawadde updates ezigenda maaso ebbanga lyonna. So omukyala Rema Namakula ye avuddeyo n'asiima bbaawe n'agamba I wish my mama was alive to see how much you make me you make her Kula happy. So yeeyise Kula Rema Namakula. So mu mbeera eyo ffenaffe tuba tukutuusaako updates okuva ew'omukyala oyo asiimye bbaawe Rema Namakula engeri gye kiri nti socialite ate mukyala w'amaanyi mu ggwanga erya Uganda. Ku Progen Media updates nga zino tuba tuzikutuusaako both political, entertainment, yonna tusobole okuba nga tutambulira wamu. Likinga, commentinga era subscribinge.